Okutuuka ku kitebe ky'akakiiko k'ebyokulondereza Lubowo olwaleero tekubaddeko amannyo wenu anti ng'atalina kkaadi toyita. Abakuumaddembe okuva mu bitongole byonna be babadde baana baliwo nga n'abazze okusunsulwa tebabataliza. Mafia Mutyaba atalina kibiina mwajjidde kati ebifuba bimubugume. Abakuumaddembe bamuganye okweyongerayo kakiiko k'ebyokulonda olw'obutaba na lukusa. They as if they are offended by somebody in order to resist me to go in. What is happening? I don't really understand what is going on. Atugambye nti buli kimu akirina kyokka bwe tumubuuzizza oba yasasula obukadde $200 n'okweza emikono egisabibwa abeesimbyewo nga byaddamu si binywevu. Money is not the problem. Money is just $200,000, which is nothing, which you cannot even eat. Oluvannyuma apondoose era gye biggweredde ng'alaba eryamuleese. Tubadde tuli awo ne Elton Joseph Mabirizi akwatidde Conservative Party bendera n'atuuka. Ono tatawaanyiziddwa nnyo era avuze butereevu okutuuka ku kitebe ky'akakiiko k'ebyokulonda. Nga wayisa akaseera ne munna Conservative Party John Kenny Luchamuzi atuuse. We are stuck and perplexed because as the leader of the Conservative Party, who is the presidential candidate being nominated, I cannot believe that I would not be around the nomination. Ono amaze akaseera nga tannakkirizibwa kweyongerayo oluvannyuma lw'okuba amasimu ag'okumukumu akkiriziddwa. Nga batuuse munda, Elton Joseph Mabirizi asoose kugaanibwa okusunsulwa olw'okuleeta empapula ze yakozesa mu kalulu ka 2016 akakiiko ne kazigoba. Naffe tumulaze nti certificate gy'alina yaggwawo olw'ekyo ne tumuwa omwaganya kubanga yatugambye alina ekiyalina waka, alina olupapula lw'alina waka. Oluvannyuma akomyewo era n'asunsulwa. Mabirizi Joseph, because you are no longer an aspirant, you candidate now. Azzeeko ye Robert Kasibante akwatidde National Peasants Party bendera. Declare Kasibante Robert the duly nominated candidate. Obwedda buli amaliriza okusunsulwa nga ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda amuyitiramu amateeka n'ebiragiro ge balina okugoberera nga banoonya akalulu. You are to sign a memorandum of understanding with the Electoral Commission upon compliance with the harmonized campaign program. Oluvannyuma bakwasiddwa abakuumi abaana abakuuma mu biseera by'akalulu. How many does he have? 60. Olusunsuddwa bano bombi ne bawera okuwa bannayuganda empeereza etaliimu kalumira. Kaakati obusobozi bw'abannayuganda mu kulwanirira constitution yaabwe bugenda kulabisibwa n'okuvaayo mu maanyi ku mulundi guno. Mu gavumenti yaffe gye ngenda okukulembera nteekateeka okubeera n'okusoma okw'obwereere okuviira ddala ku nassale okutuuka ku yunivasite. Akakiiko kategeezezza ng'olunaku olusoose bwe lutambudde obulungi awatali kutaataganyizibwa kwonna. Abaali beewaddeyo oba baatutegeeza nti bagenda kwesimbawo ati baagala basunsulwemu olwaleero bonna basatu basunsuddwa bulungi. Enkya Robert Kyagulanyi Ssentamu wa National Unity Platform ne Nathan Nandala Mafaabi be basuubirwa okusunsulwa. Bano ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda omulamuzi Simon Byabakama abakuutidde okugoberera ebiragiro by'abakuumaddembe. Mugondere ebiragiro ebikwata ku ntambula mu makubo, ebiragiro bya trafiki, ate na kiki ak'ebitongole by'okwerinda kibabagamba oba okubalabula bye mulina okugoberera. Okuggyako nga waliwo ekikyuse, akakiiko kagambye nti tekasuubira kwongezaayo ennaku z'abaagala kusunsulwa kuvuganya ku bwa pulezidenti wa ggwanga. Susan Nanyanzi, Agafeeyo, ku Spark TV.